mwaka gwa 2013 waliwo abalambuzi abava mu ggwanga lya Amerika okulambula ekizinga ky'ebussi ku nnyanja Nalubaale ne bakizuula nga kijjudde abaana abeetaaga okuyambibwa naddala abaali batasoma olw'okufiirwako bazadde baabwe so nga abalala obwavu bubayonka butaaba. Kino kyabawaliriza okutondawo ekitongole ky'obwannakyewa kye baatuuma Hope for the Highland Child ne bakikwasa ssentebe w'ekitundu kino Charles Mukalazi akiddukanye bo nga bwe bakivujjirira. Mu projekti ez'enjawulo ze baakwasa Mukalazi kwaliko essomero lya primary, ekkanisa, faamu y'embizzi, ennimiro ko n'ebirala nga byonna bigendereddwamu kuyamba baana bawejjere. Kyokka nga wayise ebbanga baakizuula nga ssentebe buli kyabadde akola abadde akiteeka mu mannya ge nga n'abaana be yali yawandiise okusoma baali bampewo. Kino kye kyawaliriza abavujjirizi bano okusindika Winnie Nabulya agobe ssentebe ave emitambo gy'ekitongole kino era nga kino kyajjirako n'ekiwandiiko wabula ssentebe ne yeerema. Kati Nabulya kye yakoze kwe kusitula bakanyama okulaba nga basigukula ssentebe ono mu woofiisi wabula ne ssentebe naye olwakitegeddeko n'akunga abavubuka okwenganga yenna anaamutambaala era okukkakkana ng'okulwanagana kubaluseewo. Abaana babadde mu short call ne badduka ne batugamba mami ne daddy. Abasajja abangi ennyo bambadde bulaaka n'abalala bali eri mu mbizzi bayina amajambiya n'emiggo naye ennyumba yaffe baguddewo nga tubalaba ne geeti ne kirasi ezi byonna babisibye. Then we rushed okulaba kye kigenda mu maaso. Mr. Mukalazi Nokti, don't close the gate. Let me pass. Why are you closing my gate? They started beating him. Mu kavuyo ssentebe yakubiddwa ebikonde n'ensambagere. Era bagenze ne ku poliisi oba ne bafuna olukisa tetutegedde kubanga ne poliisi weetuuse tetuyambye yatugambye bugambi mbu lwaki muli mu lutalo n'abasajja tufe tetubadde mu lutalo tubadde tutaasa taata waffe baganda baffe tusanze bali mu kkuba. Kino kyawaliriza poliisi okuyiibwa okukakkanya embeera ng'olutalo lukutte wansi ne waggulu. Olw'ebyamutuusiddwako ssentebe yaddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obw'amangu. Ali kumbi kufa kubanga kye kibaleese kati mutwale mu ddwaliro bw'aba afiireeyo. Nabuli atubuulidde nti okujja okununula pulojekiti z'ekitongole kino yatumiddwa abavujjirizi baakyo era nga n'ebbaluwa za kkooti abadde nazo. So ne baŋŋamba mbalirire ng'odisinga project ezo zitunuulire n'eriise George okulaba wa obuzibu buli. Era mu ripooti gye nakola ya project audit mwe muvudde bino byonna byolaba kati ebigezaho okutereeza ettaka ne project premises. Alumiza ssentebe okweza ebyobugagga by'ekitongole kino so nga kyatandikibwawo kuyamba baana abali mu bwetaavu. Kubanga emisango gyonna egibaddewo kye mbadde sibabulidde nti projects zibeera attacked. Okuva twagende wa RDC ne DPC ogezaako okugonjoola ensonga za projects n'ettaka kwe ziri. Tubadde tulumbibwa. Embizi ne bazifumita omulundi ogutali gumu ogutali ebiri naye mbaze emirundi 7 toto. Poliisi etubuulidde nti ekutteko abavubuka bana bagiyambeko mu kunoonyereza.